owekitiibwa pulezidenti w'eggwanga yalondebwa, owekitiibwa leader of opposition, babaka bannaffe mwenna abali wano n'abatuuze, amannya nze Segirinya Muhammad, mbaka wa parliament wa kitundu kya Kawempe North. Banaye kansooke okubeebaza okunsabira okuva mu kkomera nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyennyanja kyansesema. Naye kuvannyuma lw'ekyennyanja okunsesema, ate kati ndi mukambwe nnyo okusinga nga bwe nnali. Owekitiibwa pulezidenti ofiiriddwa nnyo musajja wo Kato Lubwama. Kato Lubwama ono abadde musajja nga asaagasaaga. Nze bwe nawangula akalulu, abamawulire bamutuukira bamugamba nti waayi gwe towangudde naye Segirinya wangudde. Naga Segirinya nandeka kweganga olengera bambi abadde tanyinaako ttabbu nga musajja njagala. N'olwekyo kitalo nnyo ekya Kato Lubwama. Naye nga pulezidenti kyenjagala okutegeeza, ebyobulamu mu ggwanga lyaffe Uganda bifudde nnyo. Olwaleero Kato Lubwama ono bwe nali mu kkomera nga mpulira nti mulwadde, nga Katonda yandinsaasidde n'enkomawo ebweru, n'entwala Kato mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital. Kubanga eddwaliro eryo lye natandika lyali lyatuuka ku level ng'omuntu bw'agenda mu America bamubuuza where are you from nti Uganda, ddayo mu Kawempe North Hospital. Ovuddewo nti UK, ddayo mu Kawempe North Hospital. Nga kyennoonya abantu balekerawo okulinnyonnyonnyo okugenda ebweru nga obujjanjabi balina bufunira wano. Naye owekitiibwa pulezidenti ngenda ova mu kkomera ng'eddwaliro gavumenti eriggadde. N'olwekyo kinnumya nnyo nti Kato sisobodde kumujjanjabirako mu ddwaliro eryo. Naye katusabe omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa, ebyamusobako Mungu abe ng'amusaasira. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaali. Bassebo ne banyi abakungubazi bannaffe twongera okubeebaza okujja ne tubeera wamu mu kiseera kino. Mukkirize mu ddakiika eno akazindaalo kano mbe nga nkawa bannange tube nga ate tutuusa obubaka bwaffe, ate Omukama anaayongera otubeera okuyita mu kiseera kino. Beyanzanyo Honorable Narima. Nsookera ddala okwaniriza ababaka b'enkiika nabo mu lukiiko olukulu lw'eggwanga era nga nyaniriza omukulu atugatta ffe ng'aboludde oluvuganya LUP Leader of Opposition, abakulembeze b'ebibiina okuva ebyenjawulo DPFDC n'ebirala, abakungubazi mu biti byammwe bassebo ne bannyabo. Tuzze mu kifo kino eno nga bulijjo okuva muganda waffe yatuva ku maaso nga tujjukira obulamu bwe, ebiseera bye n'okusomesa kwe eri eggwanga ng'ayita mu kitone, ng'ayita mu kuyimba, ng'ayita mu ebyo ate bye yakugukamu mu bulamu bwe bw'amaze ku nsi kuno eno. Bw'otunuulira abakulembeze abamu abali mu kibiina ekya NRM, abamu oyinza okugamba nti ba defectors abaava mu bibiina ati bye baalimu nga FDC ne DP, naye nga bwe baali mu bibiina ebyo be bamu abaalumanga amannyo nga balaga obuwagizi bwabwe, nga balaga obumu, nga balaga obumalirivu nti bo tebasobola kuva mu bantu baki abawansi ababonaabona. Kiki kyengezaako okuleeta? Kyengezaako okuleeta nti Honorable Kato Lubwama ye muntu eyali ategeeza ekyo kyayogera. Teyalina kyama kyekusike oba kyama kikweke mu ye. Buli kintu kyonna yakikuteeranga ku mmeeza nga kiri erigga okusalawo okukiwa nti kirungi oba kibi. Naye oluusi tutambula n'abantu naye nga kungulu akulaga kirala, naye nga temunda ali kirala. Mwe mulina 2026 mujja balaba ng'abamu abaali abakkala gundi naye nga olwo ate baatula biki, baatula birala. So neebaza ababaka b'enkiika nabo mu lukiiko olukulu lw'eggwanga nti balwanirizi b'abantu ba bulijjo mu constituency zaabwe ate ne mu bitundu bye batakiikirira. Era ne twebaza Leader of Opposition olw'okubeera mu kumulamwa n'okubeera nga ekyo kyennyini amaloboozi g'abantu abayeyana, abakaaba, ababundabunda, ebyo ne bitagenda bulungi mu ggwanga n'aba ng'abiwa eddoboozi. So olw'okukekkereza obudde kampe muganda wange Honorable Serukenya ali naye nnyini agatte ku ebyo. Weebale nnyo, weebalire ddala ssebo Leader of Opposition, ababaka ba Parliament mwenna, bannabitone, abatuuze mwenna, kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muganda waffe Kato Lubwama. Kato Lubwama nze kyesinga omuyigirako
nti ye musajja yali yekkiririzaamu yeezuula ne yekkiririzaamu kubanga wano mu Kampala okujja independent oteeka okuba nga ozitowa. Musajja yajja n'ajjira ku ssaawa ye era n'ayingira paalamenti. N'olwekyo tulina okuzuula amaanyi gaffe we gali era ne tuteekawo amaanyi mangi. Era nze amagezi gempa gavumenti yalibadde essira eriteeka nnyo Uganda weerina amaanyi nga mu byobulambuzi, mu kulima n'ebitono okubisitula. Naye kya nnaku nnyo okulaba nga tebifiiriddwako. Era tusabire nnyo bannabitono olw'ensonga ab'omulembe guli baakolanga ssente. Zino ssente zonna Kato yazijja mu bitone. Era paalamenti yo yamutwalako butwazi ssente ze ebyebufuzi. Naye ssente ze yazikola mu kitone Katonda kye yamuwa kubanga yeezuula era n'akizimba ekitone. Simanyi nti oba waliyo ensi yonna eneekola oda egule emmotoka okuva e Uganda mu Kira Motors. Naye kasookedde tuliliizinga ssente ndi kakiiko aka innovation twatuuka mu kifo ekyo nga tebakolangayo yadde n'ennatti nga n'ekifo bakizimba mu lutobazi bamala kuyiwa nkokoto fuuti 8 balyoke batandika okuzimba ekizimbe. Naye singa baddira parishes ne bazigulira tractor mu byalo n'enkumbi n'ekyana ate ne babawa value addition era ne batakomaawo ne babafunira akatale, eggwanga lyaffe lyalikuze. Kya nnaku nnyo nti abannakenya baleeta emiyembe ne bagenda wali ku Clock Tower ne bayiwa emiyembe, ne bagenda e Butambala ne bagula entangawuzi ekkutiya emitwalo 3 ne bazitwala e Kenya ne bazitikka ku nnyonyi ne bazitwala ekisangani ne bajjamu emitwalo 3. Naye ng'omulimi munnayuganda asaanawo tayambiddwa. N'olwekyo gavumenti yaffe kyerina okukola erina okumakinga sure nti yezuula awali amaanyi g'abannayuganda weba eteeka ssente. Naye ekisinga okuluma nti entertainment industry esaanyiziddwawo, abaana tebakyafunamu ate nga balina ebitone. Kitalo nnyo kitalo. People power, our power. Sebo mukama waffe president w'eggwanga, President Kyagulanyi Ssentamu, leader of opposition, abakulembeze ba National Unity Platform abaliwo, ababaka ba parliament, abaami n'abakyala mwenna abakungubazi bannaffe. Kitalo nnyo ddala okuviibwako mukwano gwaffe, mukadde waffe, ate munnabitone. Tutuusa okusaasira kwaffe eri bonna ab'ennyumba eno. Sebo Honorable Nsere kutukusaasidde nnyo. Pulezidenti waali ne bwe tutwogera bingi kubanga ye pulezidenti w'eggwanga. Nze amanya nze muwaddanku nnyingi, ndi mubaka wa paalamenti ow'Ekyaddondo ate naddira pulezidenti mbigere. Kale waaba atuuse munzikirize nkomaawo nakusaasira famire nakwongera kugumya bannayuganda nti olutalo nga luwedde ffenna tujja kwambala engule n'ebyobulamu ebirungi. Mukama abagumye. President n'omumyukawo era LOP, abantu b'omumaka muno bamulekwa ne maama, njagala okutuusa okusaasira kwange gye muli n'okusaasira kwa famire yange. Sijja kwogera bintu bingi nnyo naye Kateru Bwama mumanyidde ebbanga ddene okusinga nga ndaba emizannyo gyabwe na bano ba Abadde bonna ne ba John. Ekintu kye nsinze omutegeerako nti abadde awa abantu ekitiibwa oba mikwano gy'ekitiibwa okusinziira mu mbeera bwakumanyidde, kubanga nze bwe mbadde nga ngenda mu mizannyo nga saagala kwogera oba kutegeera nti wendi, era Kateru Bwama abadde akiwanya ekitiibwa. Ne bwe ngenda mu theatre
saagala banjogereko nti baagala waali era nga bonna bakiwa ekitiibwa. Kati olubwama mu biseera byatogikwatako twagenda ne tukola eggulire nga nkyali ku TV ne tugamba nti banne babadde babakuba nga ye yeekwese mu ttooyi. Kaakati nankubira essimu naŋŋaa naye baagala otegeera bulungi oyinza otya okunjogerako ekintu ekyekika ekyo ate nakulabye ng'osekaaseka ng'osoma eggulire lyange. So abadde comedian ate ng'afaayo ku bintu ebimwogerwako wadde nga naye abadde ayogera ku bantu abala ebintu eby'enjawulo ng'era bw'okimwogerako ne bw'omusomako eggulire ngakkubira n'agamba naye otegeera oli musiru lwaki wasoose kunkubira nga tonnasoma ggulire eri. Ekirala abadde alina ekintu kyaŋŋamba ennyo okumala emyaka mingi nga buli lwansanga ŋŋamba nti naye baagala wayitiriza obukkakkamu oli muntu mulamu nnyo eno ensi yeetagamu obuyaaye olina okuyiga obuyaaye. Bwe bampaabira mu kkooti ku musango nanga ndowooza olaba nakugamba olina okubeera omuyaaye. Wiikisi 2 emabega yajja ng'agenda mu ofisi ya LOP nagamba mbuuga oyo mwali ayinamu ku ssente nze bwe njijeewe mba njagala ssente kyekyokka saa kwogera bigambo bingi. Mbeera sinnamuddamu naga ekikulu gwe ebintu byo mbimanyi tosobola namubuuza gulawo nze mpitewo n'abuuza PA wa LOP nawe kagumba LOP mwali ono baagala ebyo tebisoboka baagala muntu mulamu nnyo mukkakkamu nnyo simanyi bw'ogenda kusobola nsi ogenda kufa ng'oli mwavu. Naye yali musanyufu nnyo baŋŋamba nti afudde kyanneewuunyisa kuba nalaba mulamu bulungi. N'olwekyo tumusaaliddwa nnyo naye twebaza Katonda olw'obulamu bwe kubanga bubadde bwa mugaso ddala. Abadde musajja mugezi nnyo wadde nga abadde kazanyirizi. Mwebale nnyo mwebale eddala Mukama mumuzinire. Honorable Kato yayogeranga ensonga ze ng'azitegeeza naye mu lusaagirizo ife abaali bamumanyidde mu kifaananyi kiri ekyokuba omusanyusa era nga tetumusalira nnyo misango ebiseera ebisinga. Yatumiranga n'agamba nti obwo obwana bwa NUP era we namusanga emirundi gyange 2 namubuuza ku obwana bwa NUP twakukola ki naye twavaawo ng'ensonga zaffe tuzikkaanyizaako era mu lusaagirizo twavaawo tuseka era buli we yansanga nga yansoomooza mu obwana bwa NUP mmwe obwana bwa NUP. Kitegeeza nti Kato Honorable Kato yamanya ensonga era yali atambulira wamu ku nsonga zaffe. Weewaawo twagala okusaba Mukama Katonda mukadde waffe Honorable Kato amuwe ekiwumulo eky'emirembe.